Nyondo Estate Experts. Tukidemu fena mundigumu. Nyondo Estate Experts. Elvis Aganye. Nyondo Estate Experts. Asinsa wabinyo. Nyondo Estate Experts. Mpaka nga yatudde. Nyondo Estate Experts. Tutumali abu Elvis. Chini lindako. Omwana alomo yagambye. Nti wobere mbagamba. Come one. Obaleke answer one damu kaya tuweda fana tusidamu fenambo answer all everyone answer everyone Nyondo Estate Experts Elvis nakuda ko mayiko yange njagala kwogera nze kalati mukakogera namu yogera mukama wa ale yogera Nyondo Estate Experts. This is my CEO cheche yawali nyo chama nywera kitiwe chama Chomu bwachi. Ulira. Ati kabogere wamu. Atuwaide mu bwana bwachi. Bwasomero. Nedda. Mbuye kabeja. Nyondo. Toyinza kugatta bantu. Bana mulundi gumu takisoboka. Lwaki tosobola bagatalu. Toyinza kugatta muntu munkerekejje. Gwe muntu fekerekejje. Toyinza kugatta bantu batano. Omuntu kwalagana na bwongobo. Kade mulinga abayomba. Tewali ayombi. Jikura amazima kagala. Mwanyina gezi kutega. Mfuka ni mutima gwesinze mama. Iyo mutima gukusinze. Umutima gwe gusinze. Ante omutima gusinze. Anyway, tukera nga tuze kola abantu abamu babera n'ebirowoozo byabwe. Waba bane bigendererwa byabwe. Abamu tebabera mu mudu, ababera mu ki? Tuli abantu aba. Batano. Tugeze ntugamba Nyondo Estate Experts. Kati yewaddeyo. Kubanga abadde ategedde nekikola ki? Kyocha. Wabate mukyala we. Wami. Elvis omusajja mufumbo wado kyaganye nja kugamba njagamba ngenso bude bukole ki? Nendako. Anyway, kale Nyondo Estate Experts. Nze Elvis. Sona Nyondo lapajjukiza. Yenze Nyondo. Sokoleke. Bwomu yajule mazima amatuufu nga twali kwekola ki? Bwomu akole ki? Amanya sokodde wano. Tolowooza nti toli mumpi okutusinga. Tobalowoozesa imira wano bulungi. Amanya yenze Nyondo. Rezeti. Teresa. Amanya. Erinnya eryange yenze Nyondo. Eranga kati kanjuga erimu sibwe kiri anti erinnya njuga. Erinnya nze liba lya kika. Liba linnya limu. Kati ngambe erinnya yenze Nyondo amanya amalala. Kale erinnya eryange galyaga. Nedda. Erinnya eryange liba limu. Liba limu. Nze gundi ne gundi. Erinnya eryange yenze Nyondo Rozeti. Bagamba erinnya yange empitibwa Nyondo. Oyitibwa erinnya lyo. So siyitibwa. Erinnya eryange yenze Nyondo Rozeti nga nkola n'omukutu ogwa Nyondo Media ogubaweereza wano na wali White House uli babye bakoze bati bamukutte bamusaza obulago bambyeko piki bambyeko emmotoka Nyondo Media tukola ne Nyondo Glim bino bya nsusu Nyondo Skidding School bitukosebwa waka saluni wabwa Nyondo Charity tudukirira abantu Nyondo Estate Experts byamaki byamataka ndi mukyala mufumbo oyogereko Elvis gwobodda ningazo ndosenya ku gundi chichi ndi mukyala mufumbo matugambe kitu bagambe nze erinnya eryange yenze Mukasa George era nga nkola ne Nyondo Estate Experts abasinga okudiiringa mu byamapoloti bizigo nsusu byonna ayagala yenna oba yandyetaaze okufuna poloti weesige aba Nyondo Estate Experts buli kimu kijja kubeera nga kiggwa nabo siri mufumbo Katonda wange kibazi Joje esaya yonna wewuliriza emiranga kawadde mudda ajja kulima oba anaayera Dalimo ujakola kijakola ekibuga owulira emiranga nedda lwaki mba nnimba tasa akuswaza obudde bwonna akuswaza nkugambye mazima nze siri
sidi kati abana ekintu kye bayita omuntu okubeera omufumbo Chechi omufumbo nga bakugatta kale olina gwolaba olina akulaba bangi oba oli awo simanyi oba ndaba oba tadangambye omwana kakati sooka oyogereko awo naye nga tuli wano tukwataganidde wamu n'Ennyondo Estate Experts abatunda amataka poloti bunana n'ebizigo bafulumya n'abantu okugenda e Dubai si yonna gy'oba oyagala ebintu byabwe by'amazima biri mu makubo malambulukufu ne kaba kaseeteko kafuna bategeeza nti tulina amataka buli wamu oba olyagadde ndowooza mulaba ebiriwo byonna buli kimu masavu tubirikirya nnyo nga obiraba ate nga biri mu makubo malambulukufu bwonna yeetaaze nnoonyereza ku Nnyondo Estate Experts baguze ebintu ebiri mu makubo malambulukufu bagambe na kino nti ku YouTube Nnyondo Media subscribe okitegedde oli kafumbo siri mufumbo nkyasoma ndi mu ssomero kiddemu nga bakulaba kiddamu naye nga mbabuulira amazima siri mufumbo nkyasoma ekyakyekanya asigaddeyo ali omu alina okutugamba ekikulu Elvis tubulire ekikulu oli mufumbo ate oli mufumbo gwannyonnyola nze nennyonnyola amanya agange yeze Elvis Sebbina erinnya amanya agange mpuliriza n'omusiba guno mukolo sembe za kamera kale yogera bana abantu abamu tebagala introducinga wamani da kiri era nga ali musajja mufumbo bana era omwana wena nga oli ku TikTok nepikira simanya YouTube TikTok simanya Nnyondo Media simanya YouTube temunja sana senga mbadde kansi lwali njogeredde yewe ojogeredde ene wamma tubalambuza ettaka lino soko tubude bano bona bayoge amanyi erinnya Mr. Oluganda afudde erinnya yange mpitira Elvis Sebbina oba Sebbina kale simanyi obudde ayogera simubuukira singo bbi kati labayo nendako kiki leta n'amaggwa alinako kale sibitegedde kakati mujemba buulire nga sinakuba muntu nga sinakuba muntu njogera mu kamera nga sinakuba muntu yonna bakulinnya ensonyi osobola okunninya naye wuliriza yogera ekituufu ngenda kwogera naye nga sinakuba muntu yenna mukutte peva genda peva emu leta peva eyaddala twayogera maziziri leta peva eyaddala kati nze nga muntu asekugani point anti olina okwogera amazima olwaleero yegwe Sebbina yegwe Elvis tatubuulira amazima tubuulire ekituufu ngenda bakunamira leta peva bweti ayangu amaaso balisawo kitegedde nti bakola ku byokuzimba gye bakutte bulooka bakola ku byokuzimba wuliriza nga sinakansooke mpezizimulese purezenta waabwe olwaleero purezenta mu olwaleero oba akozere Nnyondo Media bamuyita Sebbina Elvis si Sebbina kale nzikiriza Sebbina ompadde ki gamba Sebbina Elvis Sebbina Elvis Sebbina Elvis Sebbina Elvis kikube peva kyasa kawanga amanya nze gemba gambye temugenda kubaneegambye simanyi gundi yaŋŋambye simanya gundi yagenzi gwe gundi mugenda kunkuba tujja kusisinkana mu ggulu mukazi wa Julius omulogo
Haya. Oma amanya bitu basemina LVC kola n'Ennyondo Media atengera mu buli kimu mbaawo. That's why ndise singa munda banga presenting anzeka oba nkola nzeka olw'ebizibu ebirimu ebitugwako oba ebitutomedde. Atenga bakasemina bakutte siza kubanze nedda wabula kibabagamba kiri kimu gwayagala poloti gwayagala n'okuzimbira Nnyondo nga yabinamu omukono byonna ngo bikwasizza ye buloka ne every materials oli blonji every materials wamma tuyambe de no boli digende eri aba material nana kwagala kubyo kuzimba tuyina abazimbi abalungi bayita ba engineer kubizimbe ebirungi oba okuzimbira ekizimbe ekirungi tuyina ba engineers atenga ne plan ebizimbe bijja ku plan bagita plan so kire biba ku plan songa Nnyondo Media byonna wogenda bisanga ushegeera oloti ogenda gifuna era omukwasaganya ebyokuzimbira abere kwa mwita nyimpoza abera ku site yo like anabidira buli kimwe kiba ku site engineer andi kati waba engineer aba ko engineer go bagenda mukwasanya kubanga nedda waba katutwale kali yabo kusayo yabo mugebe kwa yaba kwasaganya buli kimwe kiri ku site Nnyondo Media binagenda bikwasaganyiza enyumba gyayo senga ezimbiddwa obaji kuzimbire kubanga tuna bazimbi abalungi atinga bayiga kibaso kibakola ki balina obuyigize mu bintu ebyo ane mumanyi Oluganda nenga nyongera okubajjukiza Nnyondo Glim bannange Nnyondo Glim yazze okwatereza ensusu abami n'abakyala yoza mulaba CEO wange mumwetegereze munyera mugenda ku videos yasooka okukola ziri ezasooka luli eri mumulabe we yali we yali myaka 8 ndozo ero laba kubanga kyole abadde alimbe kati nzeza ekika kya bente nzeza ekika kya bente nze nkikulira emyaka tegikuyombya emyaka tegikuyombya olina 18 kale bagala okudda laba kasumayiro omwana omukulu emyaka 3 mugumu songa bannange Nnyondo Media oshige ne tubane emnaku tumanyi tusanyuka mukonge mumanyi ana musanvu emizimu emisambwa ebyokola amayembe byabye emotoka naye mujja kufaafagana okay bino nabaza peza simu muzabe bulungi nnyo naye ng'ekituufu mwana myaka emeka omukulu awo wange n'omwana ni myaka gumu kitundu 17 kana zinembera nemeka myaka gye nemba nemeka lwebu anamu wala kaimba kacho wakagamba gundi okuze owahe oyombanga n'oyesonga olwokuba yenzige ebikola omwana w'omukulu wa myaka 17 abula agenda omumuzaala nga wa myaka 3 yazala wa 3 omwana gwe yasookoza alina 17 kati gatta kawe sawa zino alina emyaka 24 anyway olw'ekizigo ky'okukola obulungi agatusiriwaza Glim work. That is how Nnyondo Glim products do. They help you do aging. I am aging. Sijja kugana. We do aging. Ne oluzungu byogero byatutegeza obadde ovuma abo badde nakyo nnyo yesira ngabo kusomero nale kusomero ngabo mutolo kawama report yenanzi gamu gitwaji balaga ko kibalambuza bagamba ati eri katale ekundibwa sawa zino njagala mbagamba ekiwona ade banonya ko poloti eno yakwatidwa kwa kasente waura utahura poloti eno twaji balagala sitime eva wano ne gukali kukubonekire ne dawali eri George era wasima kutoyereza bwa gisima mbuke ani
Mbuke muna pati eno sitoli septic eno ogirongoosa bulongoosa ng'otereezaamu asene septic. Ekyagizembya abaki bazingira kakatono kale kyonna ogundi soko guno bugundi bwaki naho kagize katambulira soko pit septic kakati kati eno ki bwoba ogizimba eri kitwale toyi kati kano amazzi obwozesa ebintu ebigenda mu eno toyi Katonda bwani kakati kyoyedde babulira wamma bwemulaba ng'eno pooti nzemu ogitika katale nti bannange yino ngitula manyi tuloze ti muyaye era ebisinga bisinga pooti ebeera gye badde katale nga mugyetanidde nnyo komawo ne bagambe neyakoze eki yavudde katale tuleme okwesumbuwa eno yetwaliddwa ng'olwa omwana mbadde nga muterekera ssente ze subhanallah wa ta'ala la ilaha illallah alhamdulillah enaziga era eri kumpi n'ekkubo njagala olabe nti omwana yasiimye bulungi nnyo wetoloza ko balaba wamayimba neighborhood laba amayimba gaago oli azimba kalina nono wuno azimba ki azimba kalina kakati twagenda ne tugibalaga abaana egundi yabakuba nnyo ne bajagala naye tuli kubatwala ku poloti endala saa zino nga neeri naziga nga nungi nnyo tugipime tufune ebipimo byayo eyo yeri katale sawa zino. What do you say about that? Just kyembagamba kimu nti obanga ng'olina poloti gy'watadde gy'oyagala tokirwamu kubanga poloti zitwalibwa kati eno bagitutte ate nga bajja kagenda ku katale bagitutte okitegeera amasafu gakola ki gakuyita ku mumwa gawola madamu tamusa mu kamera ayinza okuba zitya mulamusiza mama assalamu alaikum ajati naye sasula okusasula kyekisinga kale tuvuddeyo eyo poloti ebambi etwaliddwayo tojja ng'obuuza poloti eyo buuza zibataddeyo endala tojja n'otubuuza nti ate eyo nti poloti yange njitunda eri gindi kiikyo ate bwe tumala ogigulako tusobola ogigguza buli mala ogigulako tusobola ogigguza naye tusobola omaliriza naye banyumaaze egitunda ate okimanyi yagedde ensonga osobola okujja n'ongulako netukugulako saawa zino kati n'otuguza wano yatugende buli kimu tuba nakyo amapoloti wegali mayimba agawedde naawe alina poloti yo mwera bagizimbemu sobola ozimbibwamu buli kimu tukirina bwoba olina poloti ng'ogitunda tuguza tusobola ogigulako naye atedde mukiguguze mala tudde mutugiguze kyanduba obyetaaga kadde 10 ate fe tukikudde tukiguze obukadde 10 n'obwo 15 sinza kuteeseganya ebeeriwo osobola otuguza poloti yo nomaana otuwanyisiganyizaamu nobako wootuwe walala tuwakudiza poloti yo nakyo weekiri tusobola ebyaffe bya mazima bya mateeka naye ng'ate nga bajjukiza wano wetulina obuyumba katale tulina obuyumba buli katale obuyumba obwazimbibwa tubulina buli katale saawa zino tawula eri kumpi wano wano wetuli olina boda ya bita buno obuyumba bwabwetaaze tunibokisinga namba zaffe kweziri waggulu awo oba zibaako ekitegeera ekyokubiri zino enju zonna zetukuguza togamba ate bannange bajja kujja bansengule mukwano tukuguza ki amaani abaawo ne woogamba tugobere ku kyapa tujja kubeera ku kyapa akulagirira gy'osula wano weta bayo anakulinnya weta aya genda asaidi eno ojja kukiwulira mwagala kutta mukulu wange mukulu woze omukadde wa kanisa emyaka gikyali mito
Omwaka ogujja zana munana kawuze nkagayi. Anedda. Mwaka guno mugwe 10. Mubufumbo. Lebu ngenda mpola. Magala kwa ndipasa yana munana. Lebu. Anamunana gira ku birthday ya mukwano gwe. Mbanetegeeza. Ndo no. George ngenda bagenda weza myaka. Dokuba mwa. Ndio kuba tunde bisige ebikola. Sebo atubuza abuza nyinyi. Ye ngaye. Sasa ndo myaka 2 malamba. Gokka. 2 mu. Kale akatundu ke tulimu bakayita Nanzika. Ye wali byamasavu byonna. Obufumba bumazeemu emyaka. Okimanyi guno omwezi nga 27 anniversary yokwezi myaka 28 mu bufumbo. Olimba nawe olimba. Olimba Elvis. Olimba. Olimba Elvis. Mukulu wange yafumbirwa akaddiye. Olimba Elvis olimba. Olaba ne muto ayogera amazi. Emyaka ikyali yogedde. Bale gudde. Bale nnyo. Ali myaka 5. Bale genda. Yogedde bubi. Mutu. Nenga bwe yagwe 87 wafumbirwa okuzi. Tugende. Kwawa tugenda wali. Tugenda wali. Ebiseera ebisinga. Ebitoro bisera alimalia mateeka ekibula bwe kyabula kiri mateeka. Amatotose ku nyumba gye bagamba. Ennyumba yino eri Nanziga naye tundibwa. Ennyumba naye eri Kataino. Era gonna ali eyo ng'oyagala ennyumba ewedde. Amasanyalaze gali kumpi. Ebbeeyi yakuteesa. Okuva wano ogenda mu tawuni weeri boda vala sensi 10. Kumpi amasanyalaze gawulira. Temanyo gawulira. Mukirengera. Emabega waayo wala buli kimu. Ebaffe biri mu mateeka. Sina kindi gwagamba njala nkwera business. Manya ntawuni egenda beekula wano. Tawuni yekubo iro liri ku. Jiwe banga tinyo. Osobola gamba nti akuwa business yo. Era etandikirawo kutambula. Ennyumba yino eri Nanzika mu tawuni. Kye tubagamba kikyetogera mu business. Osobola gamba nti kamenye wano nga te ku luggi kuno ntekewo edduuka. Oba kamenye wano ekisenge kino ntekewo business yange ntono erabe mpaka sente akatono akananyamba okuwerera abaana oba okugula ekyokulya kyange ewaka. Kitegeera ennyumba y'enkomerera empya eriko bakuleredde buli kimu kyeweetaaga. Waliwo nyino zotusawule ne kampuni y'edduuka lyo osubula ebizigo bya Nyondo Cream n'otekawo n'otunda ebizigo byo. Tubalage manju eno kana akayumba mukalaba nga kali bwe kati ennyumba nnene bannange yakazimba olya jagamba era nze biki n'oba nawe tuwanyisaamu terukyasima tugasima tusima septic tank wawa ne wakumala wali sokopeti emala ennyumba n'okola ki n'owanga owedde ennyumba yeeyo kitegeera ennyumba buli kimu mwe kiri jasse bulamu kimu wayalingi y'amasannyalaze wayitolabawo wano wenyumiridde bweti waliwala n'abawayalinga tubayina balungi emirimu bagitegeera bulungi. Abawayalinga ba inginiya abasobola okuzimba ebizimbe okuviira ddala wansi tubalina abategeera obulungi kye bakola. Tewali n'omu ababuusabuusa. Bwe weekwata ku Nyondo Estate Experts buli kimu kiggwa, emirimu girabikira ddala bulungi. Ennyumba yino nnungi bannaye tewali kyotugamba. Ez'ettaano zaani nyumba ez'ettaano kanzi kulondere nzikukwase mukama wange kwaka kasente kamera zennaku zino nne sente ze nafuna mu Nyondo nnyingi. Waayi olina kuguma bugumi kitegeera sente zolina zonna osobola okutandika okutereka ne Nyondo Estate Experts kabaka muki ejja kusobola okutereka obulungi sente zo. Kale tudde mu maaso akayimba bali mukalabye ekyamazima nga tuvudde mu gamba nti ki manyi mu Nyondo Estate Experts tuli bantu abasaaga tukanafe ndokola ki osobola okuba ng'olina ekifo kyo ng'oyagala tuwanyisiganye. ekyo natukikolera ddala nogamba nti naleka pawoti kange
munyongere tukamba ngize mbongedde mumpa akayumba tukiriza tulina buzibu tewali buzibu nabo mu bubeerawo notuwa akapolitiko ntogera milioni nga 10 wamme kazo togera netukusimba akayumba abafumba balina ebizibu mu bufumbo nyonde ebimalanga ndozo omulaba watudde andi yensonga lwaki gwe olina emyaka 47 jomaze mbufumbo akamumalamu emyaka 5 aliwo amazembo 5 bwatugamba bulakituufu wa myaka 65 obufumbo bwa myaka 47 omwana gwalina omukulu agenda mu 18 nge ennaku z'omwezi 27 guno omwe 10 hama ye mwana w'omukulu gwabagamba omanyi gwe ye mwana omukulu nga tubasiibula alina omwana asomera ku St. Peters senior 5 mwana wo asomera ku St. Peters omwana agali mu senior 5 St. Peters nga mwana gyali nga wange uwo nze ne manyi emyaka emeka okumanya ng'ekizigo banange kikola ekizigo kikola kakati nga tuvudde ku nnyumba eno abaana bali eyo bakuba ebyo abaana baagala ekintu ekiba kiwedde ennyumba nnungi nnyo nga bw'ogirabye mutunoonyeeko weeri eri available era ng'eri katale alisaawa zino nga tugende tutwalewo plot eriwo eri available nga naye ekola ki ng'etundibwa ng'eri mu Nnanziga okitegeera naye twagitadde katale ndowooza kati katubasiibule nga tubagamba assalaamu aleikum warahmatullahi wabarakatu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu. Katonda wange. Okay, goodbye. Chibazi. Kupolo tumule kupoti namba 1. Namba 2 babajita batya? 1 2. Alikali tuso sikali je batutte tujevuddeko. Atugeza ku namba 2. Nerukena ku kayumba bakunyumba wali yawedde okuzimbibwa uyo weeri n'ennyumba ekimaso kokala bagala time then kati leero available still tugenda ku poloti endala eri available yo nga weeri mu buliwo sawa zino gwagamba nti njeetaaze namba za kujja contactinga naffe mwewaka message ku WhatsApp tujakwa tukola ki twogerezeganya then tulenga tukusimba ka politiko ba politiyo mu budde ogende ozimbe weyagale naye mwalabe video yono omuwala sister gwe yabako akazi yani Rita mwalabe story ya Rita mwachekasiza nti no emizimu gy'abasajja emisambwa ebyokola mayembe amajinni gy'abasajja emizimu gy'abasajja amayembe ebyokola amajinni Lubaale Lubaale omubi Lubaale omugumba soko olindeko emizimu gy'abasajja egyo ogwawolota guno gwa musajja tebagyeyalira ne bagyebikka so oleka musajja buliko mizimu lumu kusabataha tugendako mu ringi nga naye akimanyiko nedda kyangu nnyo lwebu lumu kusabataha tugendako mu ringi nga akimanyiko lwebu lumu ndikola kiki nja kuvaako sijja kunoba omukazi ali omasinza abasajja amaanyi zino begwasigale mu mufumbo zino begwasigale yo netufula bagundi mutufu ati mbabuli ebisi mudeke tabule abakadde n'entondo n'entondo emyaka 4 batusoba n'entondo bayo abasajja bonna mwagiso okunda senjala tuyinza kugira ngena kunyiga ebyata sokota omuti nedda tebulina buzibu bwonna abakazi mu buli kimu bayaayi omwida wakayalajana funa kungutula enjala kati ekyo zange si za layisi
Kati mumanyire embwa bw'okubutwe. Temumanyira. Sirigira mmwe. Tonkanga kanga. Ndakikuba ku. Alinde mubito omukadde w'ekkanisa muddemu. Wamma twangala bajjukiza nti omuntu nawe aba akuza abanentondo so kati ze bati eno tugenda kugula ngule. Ngawe twabagambye nti tugule batusuubula. Tuyina mwanyina fagano tulambuza poloti eno nafe tunagula ngule. Sagala mbalimenti ya fitola gula ngule nafe. Obango yo nawe ngojagadde n'ogitusooka. Ama hata hajatulagira ama hata tuva wawaneno ntuddawa. Kati eva wano bwe siwe kiri. Njala mbere specific twabagamba tuna mapoloti ne tugula tukasiibula tukasiibula. Kati eno poloti eva wano mpime. Hali baba wana mremo mpito mukadde w'ekkanisa banze nzaba. Entondo zitusole myaka jejo. Teka wano wawana. Aha, awo baba ziri meka. Ana mwenda. Hama hoko nyini. Wewo. Wewo koko nyini eri meka? Gawera atano tata. Tegawera. Anti katugana kwelelele yo. Wano waita olaba tutide. Anti no yeskati. Chiranje ndo. So kati. Zezo zijana mu mwenda. Atano ziweze. Muzeyi. Saa 5 tata. Gaweza atano baba. Tukirire. So emazina eweza atano. Bei tunagikanyako mukasirise. Navere tuli basiru. Mwenteka mweche mtu ala atano baana. Masitambulidde bwerera kwa siri mu luvube. Tegaba amafuta munange n'obudde. Bannange nabansanza lino kubo. Lino kubo. Neba bale kwoza. Nenyo teri kunzo nolo ya madu. Good morning neighbor. Ya mgamba, good morning my neighbor. Namgamba fuck you. Nena kwa fuck you. Baba itawa? Ilo kwa tubaguzeke eno. Nonge ndaba wengeliyo. Mujire. Yana mu mwenda. Ana mu mwenda. Nyine myaka emeka? Nyine myaka emeka? Myaka joina na oji. Matatu tumajukubuza. Ai anje emeka. Nesa kudaga mu testi. Nyine myaka emeka. Nyine myaka emeka George. Nsambu mwena. George nyine myaka emeka? Muto omugo. Ojja kukula osaga. Ana mu musanvu. Olemeza amwe. Oloti eyita baba eyita. Ana mu mwenda. Tata. Weka kubo litya. Nawo okikiriza nti no wana musabo wekonye. Wali atano wana musambu. Ekubo liririddawo. Ekubo liriwa. Erengera ku kikondo kino wano waliwo tubeerireetwa. Wano gye sobola okubeerireetwa no weeriki. Kati wali erizibadde mmeka? Aisha. Naina plot. Ki Aisha? Aisha, assalamu alaikum. Webale kuoza. Nokuoza. Nobere no bulijjo. Iye. Kati mweta ku kikondo wano. Kati taata okkiriziganya nti wali atano. Wana mu mwenda. Ana msama na mwenda. Kwata mwa wote wanaona kabe. Nyondo Media. Era Nyondo Experts. Tugula tutunda tuli babizigo tusomesa byona tubikola ebintu ebiyitirivu ennyo. Zobanga olina musajja akumazeeko emirembe. Ziri futi 5 mukwatira munadamu line. Meka? Futi 5 mu 2. Mama Nyondo Media. Tuli okwo kye twekola. Futi 5 mu 2. Oga kikola baana baayo. Hano mu 2 awe. Hano mu 2 Damu nano tulabe. Ana mwenda 5 mu 2 tude wali. Ziri 5 mu 2. Legam. Wewe ne otalaga obalina kubala wano. Exactly. Etuuza hano mu 2 kigwa. Kale kati yambuka ali boti baba. Yambuke. Yambuka ali boti. Na ina business. Wise ha wiki. Yambuka ali webuga wadi. Tulabe. Ana na simu yange? Nze. Kama unataka kuwa ku neighbor ebye tukola. No. Ndio basijia.
Mugende wali. Ate Mike. Onako wifi mama. Ozana okubanga wali otugiyeko. Kwatira awo baba. Yakulaga. Wewe manya account manya. Sikamuko. Twabadde kitaddeko. Walizo wala nameka? Kazi ya mama. Wali. Eneraga na musanvu. Weddeko. Nyondo Media. Nyondo Media. Tuli live just waliyo gundi. Waliyo ebintu. Komenya tushika chinge. Ne ku YouTube kye kimu. 47 Facebook. Nyondo Media. Banana musanvu. Kamulage hoya. Anamwenda. Teka munyondo. Wali 5. Simete wona mtu wenkana Nyondo. Pere kola na mwenda kwa 5. Echo. Na mwenda kwa 5. Kati mzee kirala wali walala. Tumteka. Meka sasa tupata. Tubaga tukalabe. Kati ono ogaje. Kakati banaye bwete no mujirabe ngawe nge bajibalase yonna. Eri katale sawa zineno. Ife bajitwese kurugana kujigula. Ebere manyaga fa banyondo. Then wajira zinawe kolachi? Tukuina ko buzibu. Watu jisafara ya kwalode. Ndio kufollow ngaba. Kuvudewa. Okay. So, producer tuchalambule dawe olezo twatwala wala kabe ziliyo. Naye nga sofa Nyondo Media abanyondo estate experts. Oti yino no weri linanziga. Linanziga wajetaze tunonyeko. Omwana wa kamera Baswiti mpunze kakati tuze bwetuti ne twetolola nga tuva ku gundi yaffe kanye no poloti bayitushide nga bagitunda okitegeera era twakuteseganya bisale otuba nga tuyita tuve nga tukola shi omwana nga gyoli engola kituufu ogigwanidde ogyagala kubanga eripoti mwade mwajagadde nnyo eri wansi wallahi ya Mungu kyewuunyisa kalina yiye ntono kalina neriruddawa jangu balage wano bwe tuva bana bazibudde amaaso ate mbadde tuwalaga produce batte wezi neibaye akati kafe kano ke batutte kati wa wali iri gundi kalina yiyo banange wano wetuva okitegeera wali eri eba kansela nenkavaako kati gabadde akaabira eri mu batuteri neno yino abadde akaayana kubanga eno bagitutte neno eri kumpi olunaku lwe twali ogigamiza yonna ko twali tuyitaayita mu bwe tutyo eyo baagitwala eyo baagitwala kati waliwo abalala neewumiza okuba ndi poloti ate kati mwanyinaffe ono yatugambye alina akapoti kakola kikatunda nuka kaliwo tumulabe nako tukasuubule okiraba nekisobola okwewuunyisa nti naageze twetolidde eri ageze tuweta teba nane bakirabye nti ate wano nawana wali kati mwabadde bagamba nti Rosetta omumadde yagaddewo bla 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 kati waawano ate naye ayina ekkubo sagala mwekwase waawano Kinyana Mpindi kati wano like ate okudda wali eri taata bana abaana balina olugezigezi n'akajanja tuli basibuzi kazijeko Mike ogenda kutusuubuza meka kazi tuogerere mu gundi ogerere Mike yafijibekere mugende yino kubanga abaana bano bamanya abaana bali kuko kade 15 obujibo 15 obuzanze butagondera ntaddemu butaddemu nafo bana balina okuleba ino okunya tulina okukola ki kati mudde mu kugira byamu just know nti Nyondo Media ebatushaka ebintu bingi kitegeera ate nga kyenalabye ekirala Nyondo Media egenda bayitawo enkola mwalimanga fena yaddawa kati tonafumba kuva kumaca tuzze wano mulamwa gwaffe namba y'essimu eriwa gwe n'abantu twetaaze
enamba y'essimu yeno wano ndowooza oba ogirengera. Enamba y'essimu bagiraba? Nze Aisha afumbe tulye emmere si y'essimu yeyo eri plus 971 52 40 6 we are here visitors 09 ye Dubai. Eye Uganda eri plus eri 0742 7 5 04. Nkudiramu ye Dubai. Eye Dubai eri plus 971 52 40 6 7409. Eye Uganda eri 0742 7 5 04. Bwena eyitaze mu Luganda lwayo bambi batinyoka mu Luzungu 05 libanze kutabitegeera. Eri plus 9 plus 9 7 emu yogela Oluganda 5 2 4 6 7 09. Endala eye Uganda eri 07 42 7 5 0 nesembyayo 4 ye namba yaffe yo mu Uganda. Kale gwatwetaaze we enamba ezo oyitira WhatsApp na wa direct call ngaga nti ze kamakubire togeza no we namba yo Elvis koja Elvis ku TikTok abana bawe namba n'ekibi want kwana kubana ine namba ya ku TikTok amma katubasibule kati Aluganda twalagene tikoti yaffe tugende waka ndiye eri ngadi bifina we wala ni omukyalo nabadaka makulu ali dala bote omukyala kitusera yagambye batusuubuza milioni enzo 10 negata kali atano kwa satu abakaseddemu abaina kakaba milioni mukaga ku musanvu na at least osobola kumunana nofunayo aka mwana aliako nemukola ki nemubeerawo ali ne company ne supporting nayo kusigalanga naye ina kisigalizo omusanvu twali batukagula naye kumiziba sente nyingi era kuko navudde mu bisazi sanyiza kigambo akaseera kale wadde ndoza bakwati bagabula kwati kale wali kompeti abantu bakulaakulanye nera sente sigala asibula tugende muze tukutule ka sente kuba ne muze empuli apisa ka sente kanji naye sala kogerera wanenda bana bagarozete ati kakati bla bla tumwana omugati kanyengeremu atana nange ngalye kijja munyiza nyana kadomo kude nachi akalanga bozi byo bwomuwa goya atwa kisana kafu ne begenda manchi asibule tugende ku protein ndala. Okay nenga nga tubasibula tungala bajokeza Nyondo Media abatuusaako nsibula abalabi bange oba abagoberezi bange oba anti kati nze saanyo nze Nyondo Media nze ne bonayo mara tutegedde emyaka gito netedda mune muleke ate omugamba ku kyentondo yanasobola gisitula yeyo amikono ebiri akaddiye mugundi okuze yombangano olire ensonga lwaleero leero bannange yakuba akayimba obusugu nga bungi ogenda kutta n'okuziika Nyondo State Experts ekutegeeza nti simanyi kumanyi ekwatireko kulekayo kusinzira ku kyemula abantu kulekayo myaka 7 gye tumaze mu kintu kino eno tuli bakugu nenga tudiringira mu mazima gokka gye tumaze mu kintu kino obona mayimbu mugamba yagamba ndawoza myaka 7 agimazemu emyaka 7 kati utaweza yagiyengira mwaka ki ate naye mukulu wange newunyisiza yaki yasikirene utya nsikire nga kuba wajja wazza emyaka ameka n'emyaka ngana mugumu unavudde jajjukirako emyaka 4 naye yatugambye
yakoma tubalirana mu mukago mwako ogwedde. Myaka 4 mu gumu. Omma ngera bajukiza Enyondo Media basanyusa babasanyusa n'abanyiza kwali banji bali banyiza Onaze dagamba revu nti emyaka sijasiyo emyaka ja kampani emazo emyaka meka koze nti unawe mugamba jage kodi nagamba anti kakati tie kampani byo na mulata jituli yakola shi kati abamuka kampuni ingira leka ine myaka 2 kandi kampuni amara wana musa yana musa butegezo ko simabezo myaka kaga musanvu chenda kaga musanvu na musanvu kata kabiri kaga musanvu kati twagambye nga ayina omwana omukulu wakana okikakasizza mukulu wa Feroza kwaba bana abakulu St. Peters senior 5 Senior 5 St. Peters Bombo Kalule omwana we omukulu omu kwaba bakuso omukulu ddala ne omu kwaba abakulu ande buzibu wa mukulu wange Nyondo buli mwana abeera uwe buli mwana mutwala ngo kugamba abaana beyezalira ababe ababe manyiko bameka beyezalira yeto tasosola buli mwana bwera bango omwana we akyogedde mwanyirande okuyamba ayamba eshegeera Nyondo Charity era yambira ddala abaana bataliko mwasiri naye aina ababe ye nga ye mwabo arejemanyi gwenda ku St. Peters senior 5 kiri bwe kiti nti omwana yali ku St. Peter aka wakusatu mbana bazaala kati abakulu baliwa abakulu abana yabafumya dda bali Dubai bali mu amazima agogedde abakozi be bonna bali Dubai bali mu abaki abakozi b'abaana byasindika ebweru saabakozi alina abaana ababe beyezaalira abaana ababe beyezaalira ye nga ye bali bameka ne waka alinayo abazzukulu 2 balera alinayo abaana 2 abazzukulu balera abazzukulu uyo uwe mkwata asale emyaka mutakigeza nolime emyaka guma bugumi nenga tubagamba media we love you all, we love you one, we sign out Uyisa mubu yisa ulira ulisa mubu ojoje kwanga chadde nimujanga bajje kukyala omwana omufuna n'omujjayo ne mukalambula ne mukira mota inali emere mota n'abana ddewa kikyo toluwe kirala lwaki tasulamu asulewo wewe gambiro gana maka ga muzeeyi agamba sagambala genti iyo bayinza okuloganira kusirani ndi mukazi omu tabula mugatuka gawumba tu nebo mugali yana mabuga n'abaganisa ntolima lyengo italo dini soko kyekyo oli mukazi wange na makaga kitegeera omugano w'efiira ndibere diwa kubere muwadde endaga lodini yabanga endagano wakati awo negala bajukiza Nyondo Experts etuvude kadde tugenda ku plot endala kali kakugula tugenda katuya feriwo nga tutunda Nyondo Media Nyondo Estate Experts temwerabira ku YouTube bambi YouTube subscribe subscription atonda wange oyo osano kamba sama ibu oba subscribe sama ibu bakwata kade wa subscribe wamakona mukadde kyekyo oluzungu olugana lweru subscribing then ojja kuba ofuna buli kiteeka yekyo osano kamba sama ibu osobola okunyonnyola ekigambo ekyo solo kiza mu Luganda subscribe okuwanga like okugoberera omukutu ogwo oba channel yaffe then bulyonnyola mu kigambo kimu kyosobola okwogera kisobola okujjawo okusubscribing kugoberera mu Luganda kugoberera following subscribe following luzungu kibanga
nga bonagamba confirm kiki mu Luganda ataka de confirm nazo kiri mu Luganda nedda oli wa subscribinga aba kukakasiza kuba kakasa ono mukakasiza yes subscribe kakasa oba kukiririza subscribe oya sinze ya mu Luganda sinze ya somenya sinze ategere nnyo aloko akwe mukulu so bujebali oli kiriya soko gire boti ti ngo ine radio eri biki radio eri biki dangu totya so ngo ine radio eri biki eri kiriya bakuyitani Junior ani Junior Junguzi Junior ani Muchunguzi Junior Muchunguzi Junior kabasanda obera side ki wano ngamu kamaka oli mu maka muganda bwange wachikuba so kwatwa no gwe hata gama bwabo atubulire gago hata gama gago na makae banange mwana makage yazimba kumyaka gino oli mugayiga sibwe kiri mugayiga kale izo tunadamu Muchunguzi Junior oli wa tabu boss Muchungu oyo mgago omto nozamula yabagagga kati muddeeyo bakabaka okubajjukiza nti tugira ekolera ddala deliveries mu nsi ez'enjawulo mu nsonga y'ebizigo nabo bonna abali ebweru abagala okufuna muno poloti mu Uganda wekwate Nyondo Estate Experts buli kimu kijja kuba magida kitegeera kigwa ayagala poloti mu Uganda so sebweru nedde ebweru nedda baba wabweru ayagala poloti mu Uganda nebo tunatwasonga tubaguza tunabaguza nebweru tunabaguza tetulemererwa sera kijja kutuuka ng'oyagala poloti e Dubai tuzikuguze oba ojaga sana tojja tuweemu ebbanga lya myaka nga 6 mu maaso tuza kuba tulina obusobozi obukuguza e Dubai kitegeera soko gyolabe banasonyiwa lwaki olanziba ebintu by'abantu bulengere embaata lengere onasonyiwa banja kwa ndo kana kundi bakasuubuza akapoloti naye nanyini wako sala kumugamba nti wamuumba tutu yasalako wano nga bwalaba wano bwati nawatunda wano watunde kati kana kababa nga bwokalaba nga bwe kali kupoti mwe kali wahola ki wakatunda kakati ngenda kuyitawa nyingire ntya nzanyireko wa ate nkulimbe wano wenyini kuba wano kati eno ngabo olaba olaba kiri ekiwanyi teriyo kale kaliko toyi kyeyabala ntikatoyi kwekola kikweri ndozola ki ekiwanyi nga bwekijja bwekiti kitegeera mwana tazanyirayo najja wane eno ne bandagako nakayumba nga bukali wakakola ki bakatunda kano yatunda wano bwati oba baloga mulago ngono yamuloga ti mwana ajja amarega gawatwala kubanga teri mtu asobola kugula kayumba kano buyumba mwanyi nazo manze banga dene muki ngendo okubbo bade mu byatako kubayo gyo badrozi obitegeera nagati abantu awo ekubo liriwa wamanya aina ko limuli eno limudwale ono kati oli ayitawa aina ebyamuzibwa amaso n'atunda ngwane ne babizubizibu kika kyebyo anyway ebizibu tebyebereka naye twongera okubajjukiza Nyondo Estate Experts kakati wano twagulawo wano era tuwe twabalambuzaawo kuwadde ntibalambuzako ewantu wano twamba tutuuzaawo omwana era tunamutikiramu ki nzigi tugenda kubeerawo ffenna enzigi tuli muzikola wali waggulu nzize tukola wali eri waggulu zebokya waggulu zemugirirako zenda kuggala wano so omwana n'agigula eno gyemulaba ennyumba Mane nkomererwa twakoma kugibalaga ngeri kukutundibwa teyali nkomerere nza mujijjukiza mujjukulanga nakava Dubai atuni ba Capiton esimbi asigadde teeka musiringi
Kuzimba toyi. Nyondo Estate. Lino duka. Baadhi kuleno. Lino duka. Ekisenge. Lino duka. Lino diro. Isegera. Lino dining ki. Malo. Tubireke. Genda. Nemulekera okuzja. Jangu. Nawe kanyine wanyo okujjonkera. Nse bogera bakujjonkere. Mulekera okuzja nko George. Tewali akujjeko. Okuleke. Kati kwaneno. Kisenge ky'abaana. Kano kasitoowa. Ate ngera na kino kisenge. Nakugwa musoka. Kisenge ky'abaana kano kasitoowa. Kino kye ky'abakulu kati abaana basula wali. N'olukubo lwabo. Ensolo ina mmeka. Kino kisenge ky'abaana. Enewera gundi lukubo mubayita Kati kwebayita ka closet sio kujjo kalabi. Awo ka closet. Eno closet Kino wano wetugeno wasula. Ekitanda kye kiba wali. Yo closet. Wada unakogera chimba. Chiriwa. Ongera kyo. Wala bayembo yogera. Ebokolabo. Nsika konno nange. Woko yatima nosula genda nganye. Nganye. Tugende. Enewe. Nakulya kochi. Simo bubi kilo 12 ekisizo ina. Kilo 10 na meka? 10 na meka? 12 nze nzikira zenyogete. Ekyo kinene simu yange nevuga bani yankubira. Soka 16. Tupima kupira ndala wano. Soka atono. Tupima kupira ndala wano. Abantu abali bali bafunda. Hello. Ekubo. Hello. Kai nawe je baleko sebo. Iri somero. Iriwa. Iri. Sibite wa kampuni. University. Ya kabusenga. Anytime ngena kubera. Abaliwa. Ebizimbe biri wa. Kwenye nkubeze. Mbo sister bagenze. Awanti basi kutege. Okugenda okujayo ebintu. Mama. Aje muddire. Tuduse ku plot ya. Bagenze. Omwana ali Saudi Arabia. Kamudire bambi. Nchawo zino wendi ndinanziga tunakapoti ketuli kutunda. Oma. Tuduse ku plot ya fe je tulinawo sofa endala. Ngojebuzi twalaze ezisose muzirabye. Mukate no microphone. Tukute plot endala. Ami omuntu. Leta webuga wani kwata make boba dala kunya banchi aliyo. Abanaye. Anayagala mic. Tuchabalambuza. Ne plot nayo kweri. Towetera maya 13. Nanziga. Akatawuni alina kujja mu Kananziga. Eno naye ali Nanziga. Kasoke Mbalage nga tukira tugenda Mbalage eri plot gitwawuza omwana nabulime. Eri wali libujja yasimbamu obuki. Ko kwatolo ko Dokoloti. Alinguzewa. Ndoza we wano. Indako. Tuvira dala wana eno. Jojo sirimbye. Kalyango jire. Tujja ku kikondo. Kakati Elvis waze bubi. Wata agamwa? Agachi? Galiwa? Mutebala yabaga amakoze nga muvuma. Gwezo entondo. Yemyaka naye. Abakadde entondo. Yemyaka tetewunya ino. Abakadde obubiyo. Ani avumye obukaire? Jojo gwa avumye obukaire. Wewe baba? Jojo gwa avumye obukaire. Adame mubiri Okay, tukene wansi ndowooza. Kati sokolenga Jojo lwaki ntu atuleka yeno?
Tulekayo nga kkubo. Nedda nze basi lyagala nga kkubo. Lwaki kugamba nti kkubo? Balitwale. Yerireeta ono. Yerireeta ono. Yerikuwa wano. Kale. Si wali awo. Tukirire wali. Ndoza wano mulabyewo mu bukiika gali afuta 52 katukidde na tulabe watu kone mmeka Katubba Wamalega. Lega muko soko legemu. Lega. Awo. Lega. Ayo wanofuli 10 mu mukago kubera paka eno wagulu 10 mu mukaga. 10 mu mukaga. Mu bukiika ziri 52 mu buwanvu 10 mu mukaga. Ne wale sigala zezimu ndowooza si bwe kiri. Katulabe. Kakati twagule wantu wano entusalako wantu tundawo era mujukira kyale ku kamera ne tugande wanna abakyala natukolera ki endagaano wano wemulaba era nanyini waawo namantakamu akapande ke naga abanna wate tutundawo baba wenkute wewe nanyini waawo naga batamukola ki nondi for sale okitegeera wantu atundawo mujukira twajja tukwatawo nalime nga aguze wano nga bala nga wali obutooke kakati tuno wano ziri ana mumeka baba ziri ana mwemu ndoza mukitegedde ekyo wali ziri 52 wano 10 mukaga ana mwemu zezimu 10 twambukewo timba mbano itana mwogo ono osaba yitire ebbali lwaki mpita ebbali wewamu era sitire kale twambuke ukampita no mwogo tofali ali mu straight line togenda kwewe tawe wano waliwo line eri straight right sina chakola let me pass on the what on the cassava agambo kanku byange mboko kusomera ako kuteka amasomo yange musoma kunya ku muti wano nego kuyembe natera baba awo lega 10 wewe ni 10 na mkaga 10 mukaga 10 linda okola kyekyo ngambona ku muti ndiwa wedona golaba wa bitu bimvuma kakati mujega we soko mpemboko mboko unakola cyo kumuti bayo nha emboko yakimba hoze chimbwa mmwe akumiti okola ko cyugo omukazi anti nakubadde ko muyembe kale faya asima ale wakola elvitio nkola ko bayo wate mboko kwata ate kati drama to wemi yake nkaga ali nyebi bayo abate mumanyira kumuti temumanyira okola yoki temumanyira bayo limyaka ina nawazi bamwe nezika bamwe nezika bayo okola yoki oyina abazi ko kumuti bayo Kisani kwa nembi kuata okola yoki Tenda kumera hiyo sana. Tenda kutosi, tenda kutoka kanga. Basirani mwe. Katemunda kabira. Etuza kuno machimu.
Aina abazzukulu ewaka ayina omwana yenkananze ate Elvis tonja samira mwana mbirese mbadde ensaaga yakutuka kana akantu wera mulwenzanya nembikowa nini betoyinza kulinnya miti George nja kuba line jinja mkwano nogatako n'emiti ale sija kula mudwa temunja samira kati kati wogo bagamba ne jinja George nja kusali ne jinja wamala batu bireke ebyo naye twogera amakati wogo bagamba otya kati mbulawo dduka sawa omukadde adduka emyaka gibajja eraze emituufu dduka paka ku kkubo naye wagwa yali tugambye atya nabadde nkolaki naye tumwetika kiro mmeka ezo kanogo osobola okugulinya nti kimusobola okukolawo kale linnya nogo guugo ate munego omulinyi w'emiti gwangu linnya walampa tekuli miyembe eri mu kuwalampa miti katonda wange omwekyo muyinza kukolawo ngulinnya twetonze naye nga ginaaba sizoni eno kubanga kagirinnya gino ekimuli kyonna ekigenzeeko kyonna kigenda kubuuka kwegamba atufiiriza ffenna toyandibadde ggwe kati abazzukulu bane ali aki kirungi lwazaala mangu abazzukulu ojja kubona apa waaki tugende Elvis nzija kagamu tugende waayi enewe kyonna kyo kiri abazzukulu basatu boolina bandi waligizamu ewaka nalina abazzukulu ekimanyi muwala wo wokubiri alina abaana basatu alina lubuto sawa mwala sana alina lubuto anatera kuzaala omugayiga wuuyo olwakola sente mwana ng'okyali kuno zibera ennyumba mwana gwe oli mugagga muvumbu oba agikuwe n'okuwunya mugagga muvumbu awunya sente buli okulaba nga nzita embaga ya mwana nveeko ozukizayo embaga masi yaliwo mwaka ki Junior mumveeko mwana sikyasinika binnyo mumveeko newankubadde ebizigo bikola sigane mumveeko naye nedda tubeere serious embaga yaliwo mwaka ki musanvu mabega tegeeza embaga yaliwo 219 saino mwana alina abaana basatu asana alina lubuto olulala alina abaana basatu alina lubuto yakuza omuyita mutoyi mulokole alina munsusu baji yega jaina alimu bebano bebagamba nti bali mu excess alimu excess alidde ku myaka gy'abazzukulu be twamukira ne tugogo fe babo ate gwe waffe tuyita wano eri yawe kati mbuzituse ndako zituse entondo maiti yaffe ndala eriwa naye abakadde bekola besaa saa musanvu ku mukono enenye mbalayanse ekisinga nno okwewuunyisa twe maiki yaffe wakati aliko binyigidde muleeta tukola myaka naye esaawa yambadde meka essaawa yambadde essaawa musanvu ne kaakati tubeere serious nebeyagala mu myaka 5 nga ffe twakazaalibwa nga bwolaba ku tikitoofu genderedde ono abagamba nyondo yatunyumiza ebiseera ebyo bebakola nyitalo za Amini Obote bebajjako buli bajjeko Amini ne basako Museveni bebalwana entalo ensonga siziriimu ezo so zinzire mu ndala omanyi basement ogimanyi eyewaka kyonna kyo kiri yamwe kuliko oluggi yamwe kuliko oluggi ekyasinga okunyumira kaseera salina katudukemu ekyasinga okunyumira ekivuvu kya Paulo Kafeero ekyasembayo Nyondo estate yakitegeka bagamba mbu Banyondo yakoze ekyo
yali balamu ebiseera ebyo nga yakuba ebifaananyi mulokole saba kajja kuli masaa kwatali majja kwera ate abakadde mwera tondoke mu nyondo omutegesi w'ebivulu kalabenziru bazi kuli omuntu awaanya okimanye omuntu watuukira okuweza wotuukira okuba ng'olina omuzzukulu nga wa myaka 9 muve ku mukulu wange muve ku mukulu wange baba omutegesi w'ebivulu yategeka kafeero mukulu ne wakadde endako tongamba nti ebiseera yali ku banza bamanyi basudde yali wa bifaananyi abagenzi abasajja bagenda dda gwe kitewayimba nosalawo bitegeke bwe bakola zisidde ezakumanga kasooli anti yali kafere kati gwe wali amma bangamba kampuni yali nyondo events bakyusa nkyuse ne baba emyaka naye adagala kuwakana kubanga olina emyaka 67 ate kyendebe kati emyaka gyagisussa ngaloze mazima abayategeka kubasudde ne Paulo Kafeero sawa nemyaka nga afudde myaka giri 19 gisukkamu mutanyiza bera kutikiteko yo nga atulaba 27 nagamba kampuni eyo ndyetaaze ne sinali namba yaayo enamba yabe kanji basomere 0742 Dubai eri plus 971 52 40 67 49 yo kumulaba jambadde jajja waffe CEO wa company ono gola ate kambagambe abage yafa byakafe n'abaana bazaala mutuukirire ono yatambulanga naye yono mutuukirire aliwa waye yasinga ng'omutegeke mu mwaka goloku nesinga okunnuma abaana babasusulanga olyawo otunula ate nga nawe omanyi ebyafaayo kafera bana ina bameka abatuufu tubireko ffe ngaffe wana balaga abaana abana saawa zino abalala baani bameno zamulabe kale entufe zabajja zivuddeyo yanyiga nayakuwanga omuziŋŋoonyo kiba kibeeratikota nowunzika ng'ololoma okukiwulira nyondo gwe wange jangu wamma bali bakutomera bagala kutomera ate nfiirwe nnyo leka naawe naye nyondo esobola okuyambako okusala emyaka nofaananga CEO waffe era mumulengera mulaba akawala muto asomera ku buddo Grandi's parents somero ly'abajjajja mbazira very good ate ng'alina omugaso ku kitundu nga bwajja teyatta mmundu musimyeko ekintu eki gamba nti ekiriwa ssebo ekintu kyakola kyekimukoza ate kimufudde kyalina ogenda siwamwe tuyite eno tokyalaba nakulaba maaso gazeeko ekifu kakwate ku mukono kale badde amamba gamba yafuuka ekyokulabirako wadde ngaera amaaso gakyaganyotera naye tulina n'abugira katugere tumukoleko kati mutaka mu museum museum niyo osaanayo wali kati kyabulambuzi very good
Kituufu saawa zino abajja ku ofiisi okugamba nti katugende Nyondo ku kampuni oba ku ofiisi ze bamusanga bagamba kugamba yeewuunyisa kujona ye Nyondo tobula tugenda eri kuliko firiji wano genda kale kale kankusaze kukuta kutomera amasanyalaze geno ogamanyi very emyaka naye nga Nyondo Estate Experts ayongera bajjukiza nti amataka n'amayumba bweyetaaze ennyumba ewedde ng'ogyetaaga naawe atunde ettaka lyo tukontaktingeko tuli available wonna wotwetaagira.